Tukwaniriza ku mukutu gwaffe gwatusome n'ennaalo ekitundu ekyokubiri eky'essula yaffe ey'omukaaga kigenda bwe kiti. Enkuba okukya saagimanya na kugimanya nga ndi ku bwerende. Mu ttumbi agawuugulu gaatandika okuwuugula n'okusindogoma mpozzi nga gaaniriza omwezi ogwali gutandise okwaka ne mukama k'empuku era n'ekitangaala kyagwo nga kijja kisensera mpola okutuusa lwe kyatumulisiza ddala ffembi n'ow'omukago. Waaliwo we nawulira nga ajja gweyana era neno neebanga ewamukamu ate neddawo kubanga yanfaananira okuba ng'ennyeenyi okuto. Obudde buba butandika okunyiimuula Jjagwa n'egolokoka era amaaso yagaggukiza gye nnali. Ekyaddirira kwe kunuula omukono gwayo ogumu ate n'omulala neeyayuuya olwo n'eryoka yonna yennyulula nga yeegolola ne yeekunkumula n'etambuza ssimbo ng'eraga ku mulyango. Bwe yagutuukako n'ekebuka n'entunuulira ate n'ezzaayo amaaso nga yeetagalise mu mulyango yeetugga n'ebuuka beccolya era agaagirabako olwo ge gaamala. Nava mu mpuku ng'enjuba yeewanze dda mu lubaale era oluvannyuma lw'okumagamaga n'okukakasa nga Jjagwa yali teyeerimbye awo bbalibbali, nafubutuka mu mpuku n'enjokya emisinde yogayoga mu kiwonvu era okuva awo natindigga nga bwe nsaayirira ne neesaawulirira ddala anti obudde okugenda okukaalama nga mbiri wala ddala. Ensi yali ya museetwe n'obuddo nga buli kuli ku ttaka bwe ntyo nga sirina kye nneekweka nga ndyengere. Enjuba nga yeekalaze ebbugumu ppukupuku n'ettuntu lisoomya natuula mu bisiikirize by'obutiititi n'embaaga akamyu kange ke nnali nzise era nga nkamaze natunga ennyama emu ku musito n'engyokya nsereekerere ku kitaggumira ate endala ne ngissa mu ndyanga. Mba mmaze okulya n'otulo tunnyegeekereza twagala kunkulamu mwasi ne mpulira okuwuluguma ng'okwa Jjagwa nga kujja kusembera era nga mmaguse magamaga amaaso nkanudde n'enkondo njegeseeko ate n'okutunkunkumula. Nalaba obusolo, ensolo n'agasolo nga bipitako byonna bitubidde ku mbiro ate neeyongera okuwulira okuwuluguma luno nga kuli kumpi ddala. Ddala yali kamaanya awatali kuwannaanya anti nali siyinza kubulwa wadde okutamattama eddoboozi lye. Kabenje kissa akaali kagudde mu nsiko okugyegugunza katyo n'okuwologgomya buggala. Nawalampa akati era n'akabundu kange ne nkezza kumpi. Wootaali munnange nze naliwo anti mba ndi okwo nga teriri busa. Ekisolo nga kiwamattukidde ku kayuuga k'akatunnumba k'ekisozisozi ekyandi ku kkono kijja kitebatteba, kitebenta, kibeteggera ate nga kibuuka bwe kitagala naye okugenda okunsemberera nkyetegereze nga Jjagwa yali egoba olw'ebweya lw'obusolo. Bwe yagiranga neeyimiriramu n'ekyuka n'efugula n'ebanga ebulumba awo bwonna ne bwesasa ate obulala nga bwagyetoolodde dda n'okubuuka bubuuse bugyerippye ku mugongo bugajula. Ssempala wange ng'olwaŋŋaŋala ng'ekyuka kufunya ku nkoggo nga bwewunnuuna. Olwo olufu lubenje lw'obusolo nga bugikuba akaayo nga bugirinnimukirako nga bugenda bugiruma amakugunyu n'enteega. Eba eri kumpi n'okutuuka we nnali neegezako okuwalampa effunvu naye ng'ewalampyeko katono n'obusolo obumu nga bugikwatidde ku mabega nga kabaani yaseerera nedda wansi era n'ebutamira namu. Bw'agigamba nti weebale bw'agikuba olwogoolo ne bugiyiikira ne bugiseesa obunnyo. Yeekakaba n'esituka n'egenda ng'eweevuuma ewankawanka eŋŋaŋala endusu ziwandagala olulimi lugisowose era yonna ejonjobadde ejobaanye omusaayi. Wano najjamu ekirowoozo ko nze so bwe nnyamba ku nsolo eno. Nakwakkula akabundu kange mu nsawo naye nga ngolola omukono mbuumizeemu bwekanga osanga bugireka akabundu kaawambira mu masanso g'ettabi erimu ne kagwa. Bwe ntyo ne ntandika okwekubagiza nti kasita eby'omu nsiko bwe bigenda byakulyaŋŋana ate nga n'ebirungi bye yatukola eyugoyugo kyabijjukira.
kasookanga balugera nti akumma ebijanjaalo leero ku luno lwatuukirira era ddala saalina nkuumuulira gubindi kubanga singa kantanda n'enzitakamu ku busolo obwo obuligijjo singa omusekese gw'engumbagumba zange gwanaamiriridde mu bizinga by'enjolinjo. Obuligijjo bufaananako ng'obutulume mu nkula ne mu bunene naye n'ebbala lya mmese mmende ate amannyo nga bumwano busolo bukambwe buyiggira mu ggana era bwakabi nnyo mu bitundu bino anti bwe buba buyigga buli kisolo kyonna kibuwa ekyanya ggwe ate olaba n'essota lyayo lijjogo lye eririma n'envubu libudduka butya kimu kyokka muliro naye kamala kakutande kati n'otirimbulako akamu nga tolina muliro nga bemagomba engalo bategeka era nze nkugambye ndifa dda. Jagwa n'obuligijjo nga biggwereddeyo nakka n'entandika okukambiriza mu lugendo lwange era bwe bakolera ebyeggulo nalengera enkuba ng'eyiika emabega w'ensozi ze nali nduubirira okutuukako era nga nzituuseeko nzivuunuse nalaba ekifulukwa eky'ebiyungu ne mmalirira okusula omwo anti nali njidde butooke era nyenjebuse. Nasaggulasaggulamu okutuusa lwe nakakasa nti Kiyumba Munyale nga mmaze n'okumulisa mu kinyomero omwali ekibululu si kulwa nga mubaamu eri e Kalungu nasammulasammulamu ne nnyingiza obwange n'oluvannyuma natyabayo enku ne neereetera ne ku mazzi ne nfumba ensalwa yange. Bwe nnamala okuwooma ne ntuula ku kkonga eryali mu luggya nga njolekedde obugwanjuba. Nalengeranga obuyumbayumba ewala ddala eri ekyandowoozesa nti osanga nali nsemberedde abantu nga nsussizza amaaso ekiwonvu ate n'emitala waakyo akasozi okwali akasaka nalengera ogubagirizi gw'amazzi mu lusenyi olunene olwalaava omwalimu esumaalisa akabira akaddugalirivu akawanvuyirivu ate n'emabega waako ng'etanga lijjirayo ekibangirizi ky'amazzi ekirala. Ekibangirizi ekyandi okumpi kyagiranga ne kibwabwagala ne kyekolongola ne kyejabulajabula ne kyegonyolagonyola oba ne kijjako obufuuyi. Nalowooza ate nga ddala bwe gwali anti osanga bye nali ndaba yali emu ku ezo ennyanja ezimaamirwa ebitoogo obuweerya n'obubbula ze nali mpuliddeko. Amazzi gaali gatangalijja gamasamasa olw'enjuba okugakkako ate emitala w'olusenyu olwa kiragala yali yeekiiseeyo olukoola olwakiririvu era nga lwesigamye lukugiddwa ensozi ez'ebinyeemu ng'omwezi emboneekerera. Ku kkono wange yali yeekiiseeyo ekisozi n'ebitiititi ebigwegevu ebisaakaativu n'olwekyo ng'eyo ndaba bindi ku lufeesa. Ku ddyo nayo yaliyo obusozisozi n'obutendera kyokka ng'omukumbo gw'agasozi gakirimegga gunneesambyeko. Olusozi kwe nnali lwalanamira mu kiwonvu okwali entabi ezifaanana ng'engalo nakyemalira n'olunwe eby'omukono ogwa kkono era ng'olutabi oluwanvu lusonze ku lusenyi ate ng'ekiwonvu kyonna kirimu ekibira ekya kazigizigi. Emitala w'olusenyi nga nnengerayo omukka ogulinga ennyange ogwalinnyanga nga gubooyaana gweranga guva mu bufo obw'entalaga ate nga ku ggulu erya bbululu nga waggulu w'olusenyi kuliko obule n'ebifo ebimu obulinga ppamba, omusunsule, omuzingulule, omusanse, omusasire ate ne mu birala omufuutiike. Omutuume naye ali mu binyiriri ebirambulukufu ebyekiise mu bbanga mu maaso gange. Wakati w'ennyiriri zino nga mulimu amakuubo 3 amatwakaalirivu ate nga ku kkono wange yeetuumyeyo agale agagudumadde era agakungubadde ng'agasozi ng'obusozi ng'ebisozi ng'agasolo ate ng'emabega wange eriyo ebire ebiddugalirivu ebitobese naye nga byonna matende okubitunuulira ng'enjuba ebyakamu. Enkulungo y'eryanda ly'enjuba yatandika okuwuukeera era n'ensiikirize z'obuti ne zeekolongola ate nga yeeyo mu kiwonvu ebinyonyi bikooka okusiibula ekitangaala ate nga byetawula byebuga biwuuzuumira ku miti binoonyawo okujjaalirako. Kalimirwa yawuugulamu olwo nga n'olukakka luseeyeeyeza ku ntikko z'emiti luzitimbako ejjigi ate n'enzikiza ng'esoonooka egenda esooka okukuniza n'okuzibikira
buli awaasinga okukka n'amatwale g'amaaso gange nga gatandise okuyimpawa. Enjuba yagendanga emiribwa mpolampola, emijiji gy'emige gy'ebire ebyerangi entwakaavu ez'enjawulo okutuusa lwe yasaanawo omwezi ne gutandika okunningiriza mu makoola g'ennangalanga z'emiti egyali emabega wange, anti olwo obudde bwali buzibye. Omuganda w'ensiri ng'atandise okumpemberera ebimpempe, nasituka nnyingire ndabe nga naalonda ku mpeke y'otulo nga ntagaladde. Nalengera okumunyeenya ku nsozi okwabula okumala akaseera ate ne nkulaba. Bwe kwasembera nga leero kufuuse nakumyansa kwagendanga kubula kudda kubula, nali kumpi n'oluguudo olw'obungodera era osanga eyo yali mmotoka nga yeegenda eweta obulingolingo. Nali ntuuse ku kafulu w'omuntu mpozzi eri mu malungu amagezi nali ngegeza nansolo, naye kati nagenda neebake naye ng'emmeeme yange simpewufu. Obudde tebwalwa kukya era nze olwamala okusuula mu lubuto ekyokusibira olufuvu nga neewaga n'oluyimba muumuunya nzibiikirize ebirowoozo yogayoga ku luguudo olwaliko erudda n'erudda obukomero obulungi. Natambulira emabega waako akaali ku ludda kwe nagukira nga bwe nkootakoota bwe mbwama. Mba ngenda ntambula bwe ntyo ne nnengera bbaasi ng'ejja n'enzigwera ku ttaka. Yampitako luwunguko ng'egenda efuumuula esansa era ewerekerwa enfuufu ate nga n'abagirimu bagyojoolikana. Ng'egenza abantu basatu ng'omu ku bo mukazi baasisinkanira ddala we nnali. Buli omu yeekwata mu ngalo nga bw'alamusa, n'ekyaddako buli omu yazingira emikono emabega ne bagenda nga basisinkanya ebifuba, n'ekyakomererayo abasajja baakubaŋŋana amabega ne bakoonaganya ebyensuti. Olwo ng'okulamusagana kuggwa. Nategeera nga nali ngudde mu nsi ndala so si y'abagengere kubanga ennamusa ey'engeri eyo baali tebagisomesezza. Nga bagenze nange nakottoka nga neeyongerayo mu maaso, ebirowoozo binsala era ng'akasana kabaaluuse nalengera mmotoka ekungubadde wansi w'emiti bwe ntyo ne ŋŋenda nga nkwebera ndabirira okutuusa lwe nagisemberera. Nasitama nga njolekedde we yali n'entegereza. Awo ku bbaliko waali weekuteererawo abantu abaayogeranga nga bavuuvuuma bavumira. Okuva mu bye baali boogera n'okubobongotanya, nategeera nga baali bassa mupiira ku mmotoka ogw'okwerinza ng'ogwaliko gwabise. Olulimi lwabwe lwali lufaananako n'olw'abagengere wabula nga luno lwo lwogererwa mu nnyindo n'amagono ate nga lulangufumu. Baatandika okulya ekintu ekyali kikyuma era ekiwunya ekigungu nga n'obulali bwe bayisa kuli. Nga nkyebuuza ekyo kye baali baguga era ekyali kiwunya bwe kityo, omu ku bo yakasuka ekikampa ky'ekintu ne kinneepyatika ku mutwe. Bwe nakiggyaako nkyetegereze nga lulibaliba lwa musota. Katonda wange, bano simanyi baali baliira ddala musota. Bankyawoza gwambwa ng'ate n'endiga erinnya ennyumba, anti awo ku bigere waali wamettuddwawo ensakusaku n'akaganja k'olulenga. Owa, bino byali byetaaga kwekkaanya. Bwe ntyo kwe kugezaako okuwenneenya akakomera nningize ndabire ddala bye baali beesookera, naye ne sibisobola ng'akakomera kakunivu ate n'obutiititi nga bubwatuukirira. Nayimirira nga mbwamiridde naye nga siraba, nalwaddaaki ne neesimba era nga siraba, kyennava nkangalala era nawo nga siraba bulungi, kwe kwenyigiririza ddala kuli ku kakomera. Mpozzi akati kwe neemalira enkuyegeza akasebaseba dda kasigadde ku yegeyege. Ddala kwo okulya baali balya katogo ka musota, bikere, ntooketooke, ennyala n'ebintu ebyalinga ebivunyu oba ebisokomi. Nga nkyasamaliridde n'emmeeme ntyobooka, akati kayiguka ne twekkata nako ku mugongo gw'omu ku basajja. Nga nze mmuyitako ng'akyakaweese n'ensimba eri emikono. Ebyaddirira sibitegeera bulungi wabula nawulira ng'omuntu ankoowoola nnyimirire ate n'emmundu neevuga naye nga nze njokya musubi gwokka mmezeeko n'ebiwawaatira ate ndina ku ludda lulala olw'oluguudo. Nateebateba nga bwe nkolima, bwe nneesooza olw'obuteegendereza ate nga bwe nneebuuza obanga abantu b'omu nsi omwo baali buli we badda bakaalakaala na mmundu ate nga ne be nnasooka okulaba beerabidde. Nategeera luvannyuma nga bano baali abamu ku njolo y'abajaasi abaali banoonya abakessi Omujapaani be yali asindiseeyo ne bawambwa ate ne beesumattula.
Nasiyagguka era ne ntolontokera ddala okutuusa lwe nawulira nga nkooye ne nnyingira mu kasaka mpummulemu. Saara ne neebaka naye ngenda okuzuukuka nga mpulira abantu bafumbukudde amaloboozi okuva ku njuyi ssatu. Nasooka kulowooza nti oboolyawo baali bayigga ngabi, naye ekijja okuntegeeza nti baali kunze ye musajja omu okugamba banne bagendere wamu sikulwa ng'omu angwako yekka ne mutugumbula anti ffe abakessi nga tuzingizibbwa tuba baakacwano. Baali bantaayizza nawamattuka ne ntota nga bwe nzirukamu awasoboka ndaga etaali kanyego, naye nga ngenzeeko akabanga ekirowoozo kyanzijira nti osange ye yali akasiriikiriro gye baali banteze akakunizo ate nga ddala we gwali. Nga nzise ku bigere ngenda nsooba neekengera nalaba nga banteze ekitimba ate nga n'abansaggula bandi kumpi nnyo. Akabi katona amaanyi n'okutya kwazika embavu. Nasika ne nkuula ekiti omulundi gumu ne nkirindiggula ku kitimba okwo kwe nabandira n'ennyama. Enduulu embalangufu yataakira era obusaale n'amafumu ne bitandika okuvuuma, okusiiya n'okwesoza nga bingwa buli ludda, naye Walumbe yali akyansibya ensingo. Neefubitika akasaka akalala nga ndaba abangoba tewaali tekabanga nga tebannankwata oba okundasa akasaale okulabira ku ngeri gye baali bamasuka era beebirigamu. Beetooloola ekisaka ne batandika okujja nga bakikuba. Nali mponye mu bukunizo era nga mpaguza mu bunyigo bungi, naye leero luno nali sirutonda. Nga nfumbikirizibwa ntaga mpapa n'amagezi ganneetuzze, ekintu kyamattuka mukeererezi ne kifuumuka ng'obwanga kireegedde ddala we nnali era nga mbuliddwa ekyokukola. Nabuuka ne mbaka amakoola g'ettabi ly'omuti ne ngatta amagulu bwe nti enkula ibooli ne mbitako ng'eriko n'obugiwerekerako ate enkoonye ne ku ntumbwe neesuuba. Ngenda okuwulira ng'abaali banjigga balabulaŋŋana nti dunyule ibooli, dunyule ibooli, mudduke naye enkula ebatta. Nga nta amakoola nzike nange mbayitemu ng'entengero tennabaggwamu. Nalaba enkula endala ng'erengedde ginnawe we yayita era nawulira ng'obukoola bunsirittuka mu ngalo buseerera bukutuka era ngwangwangwa. Nagwa naye ng'enkula kijja eyitewo era kaabula katanje kate ku mugongo. Namaanyuuka nga ngigoberera nga nninga nze musumba waazo era nalaba abantu nga badduka n'abalala nga beekulula beesonseka beevumbika mu biteete ate nze okugenda okujjukira ntye nga neevumbye dda kasaka kalala. Ekitundu ekyokubiri eky'essula ey'omukaaga we kikomyewo.